Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mutya muli mutya mbalamusizaako bassebo ne bannyabo amanya n'eddoboozi nze IBRAH Mukasa era nga tuli ku extra digest mugoba nsonga. Olunaku olwaleero tusazeewo tukole follow up era nga omugenyi gwe tuli naye si mupya mu maaso gammwe, si mupya mu matu gammwe, wabula nga si mulala ye mwami Hajji Yasin Bakaluba Sekimwanyi era nga abasinga mu mujjukira mu show gye twakola naye mu bitundu by'ekyanja. Omwami ono twasembayo okumusisinkana nga atulambuza about apartments ze yali azimba mu bitundu by'ekyanja era nga the show was about him ne real estate. Tusazeewo era tukomewo tukole follow up. Kino kiddiridde messages ne comments ne emails ze muze mutuwandikira nga mutusaba tumunoonyeeko tulabe ali kuki n'ebigwa mu kkowe eryo. So mukawefube waffe okugaziya the aspect of real estate development and management mu ggwanga Uganda ne tusalawo tumunoonye akolenga case study. Real estate that is development and the management mu ggwanga Uganda is the way to go. Abantu kati benyigidde nnyo mu kugula ennyumba, okugula, okutunda, okuzimba n'okuliizinga amayumba. Nja kusaba Hajji osooka obuze ku batulaba then tutandikirawo. Bassebo ne bannyabo abatweyunzeeko olwaleero nsanyuse nnyo okuba nga mpeereddwa omukisa guno. Tuddemu nate tutandikire we twakoma. Mwebale nnyo okubeera ku extra digest mugoba nsonga neesiima nnyo okuba nammwe olwaleero. Tweyanze nnyo tweyanzeege. To be comfortable osobola okujjako gwe distance eriwo emala nze I will keep on my mask. Amateeka tugagoberere. Yeah, Hajji nkulamusizzaako ku lw'abalaba extra digest mugoba nsonga nange ng'omuntu. Nammwe mwebale nnyo okumpa omukisa guno. Webale okukakkalabya. Tugezaako tukola. Twasembayo okubeera naawe nga otulambuza apartments ze wali ozimba nga zaalina wingi 3. Wingi 3 nga kuliko wingi emu gy'otunda endala z'abapangisa. Kyatambula kitya how far tuli almost mu mwaka mulamba bwemba sirimbye. Ekintu kyaffe kyatambula bulungi. Ndowooza interview eyo twagirekodinga gwali gwa mwenda we twatuukira ogw'12 buli kimu 11 awo twali buli kimu tukimaliriza. Buloko zaffe zonna 3 waliwo ne gye mwajjako gye twali tukyasereka byonna ne tubimaliriza bulungi era abatuuze gye bali beebaka. Nesebo wafuna omuguzi wamala ne weekyusa oba omuguzi teyalabika. Ekintu nakyagala ndowooza nenfuuka mugaggaavu nze. That is very good. N'oli enkoko yo bw'omu. Nendi enkoko yange bw'omu naye IBRAH akantu kanyumira abantu. That is very good. Nange mwennyini nentuuka neŋŋamba nti omulimu gwange olaba omanyi abangi we basonga wekyabikira oli bw'agira bw'ati buli omu ng'asonga wano asonga wano kirabika natunulira ekintu kyange nange nenkyagala neŋŋamba nti ekintu kyange kankisigaze nga nkyagadde. Tuli ku extra digest mugoba nsonga era nga show yaffe eno olwaleero tusazeewo tutunulira real estate development and management mu ggwanga Uganda. Omwami ono Hajji Yasin Bakaluba Sekimwanyi adiringa mu real estate property management development nga kwotadde n'ebirala bingi nnyo era nga tusazeewo tutunuulire of course twasazeewo tulabe sites ez'enjawulo zaali mu kudevelopinga kikola atya kitambula kitya. Case study yaffe esoose tusazeewo tugikolere ku site eri ready. Era nga eno ennyumba gy'olaba mwe tutudde essaawa eno nnyini waayo abulako ekintu kiri kimu kuleeta tulo. Si bwe kiri? Bwe kiri mukama wange. Amasannyalaze gaaka, amazzi gadduka, compound eri ready, entebe zizino mweziri, ebintu byonna mwe biri abulako kimu kujja kwebaka. So bwe twali tukola interview yaffe eyasemberayo ddala last year watulaga nti mu kuzimba ezizo ne famire yo mwojje ssente n'okwekulaakulanya waliwo abantu abaze bakutrustinga along the way nga bakusaba
obayambe okulaakulanye ettaka lyabwe obatereko kye baagala n'abamu nti obafunire n'ettaka era nga watuweera example ku mwami gwe wasisinkana ku Facebook oba ku social media ne mutandikiraawo takulabangako physically tomulabangako but you've been transacting business along the way era ekyo wakyogerera mu katambi akasembayo n'otulaga nti wamufunira ettaka oli mu kumuzimbira n'ennyumba neggwa nsaba tutandikiraawo ekyanyambye omwami oyo twagenda ne tumwogerako naye ate era bwera omukisa wegutukutte nti ate wetutuuse nga tugenda ku recording era wetukoze eki wetuze actually ettaka lino lyali lyange kati mu kwogera wano nenkimwagaza ng'atunulira emirimu gyange gye nkola after ngalabye work ku social media ye twali awo nga twogera bwogezi nga ba mikwano nga bino byonna tebinnaba kubeerawo kati myaka mingi egiyiseewo kaakati nenkimuyingizaamu ekyokuzimba n'akyagala kaakati nemuga osobola okufunayo kaakasente n'osasulayo mpola mpola era ne tutegeeragana ku ssente n'agaa nti kale kati n'atandika mpola okugenda ng'akola ki nga mpayo ne muga ettaka lyo nja dditeekawo okutuuka akasente we yakamalayo ettaka lye ne nditereka kati era ne mubuulirira ku ettaka eryogerwako lyeririwa wano we tuli saawe na wali ennyumba eno egyo myaka emeka yali 2006 sorry 2016 era banga 2016 kati ne kabeerawo kati ne tujja era n'okukazimba n'entandiikiriza nze nakazimbirira ne tutuuka we tukaserekera n'akiwummula ng'akasente era keesiseemuuko ne mugamba why not ne tujja era ebifaananyi ngenda bikulagako ewaali nga wano okakutte ekisiko wonna tewafaananikika ne mugamba nti omulimu gukangende ngumalirize. Bannayuganda abatulaba bawangalire Uganda n'abawangalire emitala w'amayanja overseas oba across seas and oceans mbagamba nti wano wetuli tukyaliddeko Hajji Yasin bakaluba sekimwanyi era nga tumukyalide in the aspect of real estate development and management wano wetuli tugenda ku visiting sites ezenjawulo zaali mu kuddukanya era nga sizize za bannayuganda bazze ayamba wano ne wali bannayuganda abakuba ekyeyo mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mukola gwa ttendo ekyeyo kye mukuba kibeezaawo economy ya Uganda kibeezaawo family kibeezaawo abako ab'eŋŋanda n'ab'emikwano buli ssente lwogisukuma e Kampala abasajja balina omusolo gwe bajjako wegulaga si kikulu naye bagujjako ekyo tetujja kitunuulira olwaleero luno naye nga bo bagujjako so tusazeewo tutunuulire Hajji enkola gy'akolamu ebintu ey'okudduukirira okukwatagana n'okukwanaganya bannayuganda abali emitala w'amayanja n'abazimbira ennyumba zaabwe ez'ebirooto amaka gaabwe era nga we tuli wano ennyumba eno yankuba kyeyo mwami ali mu nsi ki? Ali mu America ali mu state ki? Sijja kujoogera naye ali mu America state tujja gireka n'amannya ge tujja galeka for security reasons so njagala tutunuulire ennyumba eno etudde ku ttaka bugazi ki wano we tuli bayitawo batya? Wano we tuli bayitawo Najjeera ettaka lino tuli ku decimals 9.5 akayumba kaffe kano kwe twakanyize naye bw'oba ojja tosobola na kumanya bunene bwako bwe kafaanana mundu omala kuyinga. Ennyumba eno ya bisenge bimeka? Ya bisenge 3 master ne guest wings 2 kuliko ebinaabiro 2 then tulionka tuteekako ne kitchen yaako ne wano kati wano eddiro oliraba lirina kukoma ngaawo wali ku side zaali tugenda kuteekawo ka dining awo nga ekintu kyekiweddeyo. Hajji njagala tutunuulire ekintu kino bw'oba okikola okuzimbira abantu abali emitala w'amayanja oba okuzimbira bannayuganda otunuulira ki? What are the basic factors you consider into engaging this before engaging yourself in this? Biki byosooka ku table okuleyingawo bw'oba onaakola n'omuntu ali emitala w'amayanja, the do's and the don'ts? Kakati IBRAH olina buli kimu kyonna bw'okimanya obuvo bwakyo osobola okutegeera n'obuddo bwakyo like bw'omanya ekintu gye kiva
osobola okumanya bulungi, like you have a clear picture, osobola okuba n'ekifaananyi ekitangaavu obulungi. Nze okutandika ekintu kino saakitandise nga mulimu, nti ngambe nti gwe mulimu, it has ever been my target nti ngenda kikola. Wajja n'okolako interview, olijjukira naye twali tuzze kuba bulango bwaffe bulala nnyo, then we just had a chat. Naye nga bw'obimanyi nti Mukama alina engeri gyayisa ebintu nga naye tokisuubira. Kuba bagamba omuntu ng'onoonya okuba mu ssanyu, noonya ssanyu. Bw'olinoonya ate likubula. Bw'ogenda directly nti onoonya ssanyu. Buli muntu yenna gw'owulira nti I'm looking for happiness, tagifuna. Happiness ekugwako nga calling yo ekutuuseeko, ekintu ekituufu okiwulira nti nno kibeera kiki? Kibeera kituufu. Kati bwe twali tunyumya emboozi yaffe naawe, abantu IBRAH abaatunulira butunulizi mayumba gange ne bageegomba. It wasn't the target. Naawe okijulira nga bwe kyakirimu. Naye kyenakola nali ndeseeko enamba yange y'essimu nti nsobola okuyamba in case. Naye IBRAH amasimu ge nafuna the following day ng'oriliizinze video yange sikiwa nti ndiddamu okugafuna mu bulamu bwange. Kaakati nekimpa okumanya ng'omusajja ono wali baba bw'agamba nti buli lw'obanga olina ky'oyagala okukola noonya ewali omutawaana, noonya ewali ekizibu ojje ne solution. Olina kusolvinga problem. Akati abantu bagenda okunkubira ab'ebweru, buli omu buli eyalabanga programu eyo bannange wazimbye amayumba bwe gati nze nali nzimba egindi, kati ngendo kirabanga frustration yali y'amaanyi. Zonna stories zaali ze zimu in a sense, naye nga zikyusaamu bukyusa ba actors. Nze nawa muganda wange n'agenda n'anzima. I love that. It was the same script. But actors different actors. Kakati ngenda okulaba ne mmanya nti wano waliwo ekizibu. Nga buli omu kyakukubira kyekimu. Kati ate buli lw'omanya ekizibu ng'ojja ne solution era olina okukistudinga omanye lwaki kibeerawo. Kyengezezzaako kuva ku olwo. Abantu olina atandika ngendera on visiting site eno, ngenderaako ndabireko weri, kati ne mmanya nti ekintu kino singa ntuula wansi n'enkistudinga bulungi nsobola okubaako engeri gye nkola ki gye nnyamba abantu bano. Naye IBRAH ekintu ekikwatagana ku ssente kintu kizibu nnyo. Sente kikemo. I know. Naye abantu abo bonna babadde bakaaba, naye teri akaaba mulirwana, teri akaaba ni bonna akaaba mukwano gwe, akaaba muganda we, mama we, taata we. Bannyinaffe abakuba ekyeyo mu Middle East yawo, Buwarabu awo wonna abasinze okubabba bamaama baabwe. Yo research nagikoze ne survey neggwa era ne report egenda kufuluma. Bamaama baffe mubbye nnyo baganda baffe abali mu kukuba ekyeyo Buwarabu. Kituufu. Nkiddamu on camera. Kituufu. Abaana b'obuwala ku buli 99% bamaama baabwe babobbye. IBRAH abaana bankubira amasimu. Bamaama baabwe babbi. Abaana bankubira amasimu. Kakati mu November awumaliriza ennyumba zange ezo nninnya nzirayo e London. Bwe ntuuka e London ne mbeerayo okwo, ojjukira WhatsApp gyo ebatezikira. Abantu ne bakuba. Kati ninayo family entuuse ensoose mpumuddemuko wiiki emu yakubiri. Omanyi you get even bored. Kuba nzizeeyo change of environment. Ngamba saagala kuddamu kukola wano. Ekyavaamu nga n'ab'omulimu bankubira. London. Yasin enamba tubadde tugikuba teriko nno mmaze kumpi omwaka mulamba nga bampita. Nga nzirayo nkola wiiki eyasooka, ey'okubiri, ng'era abantu bangani ate Hajji yazzeeyo ku kyeyo. Omanyi okumuvinga IBRAH obwongo buno okubukyusa obujja ku kintu okizza ku kirala si kyangu nnyo. Nali wano mbaddewo nkoze byonna ebintu mbiraba nga bitambula, naye era obwongo bwange nga bukyalimu nnyo okwagala era okuddayo e London. Kati abantu ne bankubiranga ne ntandika n'oku social media platforms nga bampita ne ntandika okwogera n'abantu. Kati bwe natuuka muli ne ngamba naye lwaki sigenda e Kampala? Ekintu kino ne nkikwasaganyiza ddala kyekisookera ddala. N'ekirala omuntu bwe mba muwasuubi nti nno osobola okuddayo e Kampala n'okola ebintu byo ddala ng'obadde ku kyeyo. Ate nkimuwa ntya nga nze ndaba ate nninnya nkomyewo nze ku kyeyo ate nza annyonnyola ekyeyo kidde waka ntandika okusendinga signals
enkyamu obeera we contradicting mba ne contradictinga nenkomawo wano kampani yange nengiregisteringa nengamba ngenda kuteeka kampani bagiyita batya bagiyita Bakaluba Property Services okay nengamba kampani eno kangiregisteringe specifically mbeerewo nga ntagetinze kukwasaganya bantu bali bweru. Okay. Extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manya gange wano wotulabira tuli mu bitundu bye Najera. Onajera wanutu. Najera tu. Eranga wano tuli ne Hajji Yasin Bakaluba Sechimwanyi. Tuli mu kutunuulira real estate development and management mu ggwanga Uganda at large. Tumusingolinze out atuwe case study akola atya ennyumba okuzijja mu musingi n'agizimba neeserekebwa nebeera finished ne bagifanishinga finishing and furnishing byanjawulo ne bagimala ebyo byonna n'akwata ekisumuluzo n'akiwa nnyini nnyumba nti owaayi landlord musiibule jangu weebake mu nnyumba yo. So tutunuulira akikola atya era nga bino byonna abikola ng'ayita mu kampani ye amanyiddwa nga Bakaluba Property Services. Betusazeewo tutunulira olunaku lwaleero wabula nga nyongera okutegeeza nti ali e Uganda n'ali Abu Dhabi kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy egenda kutendeka obeere barista owakabi bakufunire n'omulimu that is ng'oli Uganda oli ne Abu Dhabi ate nga gwali e Uganda basangibwawo najja nankumbi ku Steera wakati wa church y'aba Advent ne Nyondo Club. Bano tebakoma kutendeka baristas wabula batunda ebyuma ebikola coffee servicing ebyuma ebikola coffee babi hiringa bwe oyagala ku hiringa machine eno baji ku hiringa at price etegerekeka n'ogitwala n'ogikomyawo. Hotels, restaurants, nebifo ebyakabi abalina machines zino nga zaafuna obuzibu bazikola services. Atandika restaurant ne hotel ngo yagula machine ekola coffee aba Roast Coffee Academy batunda machine eno bekwate. Atenga Sun Cargo Shipping Company bajja kusabaliza mali okuva China paka Mombasa munaku 18 zokka basangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza SF0 ne SF12 ku mwaliro ogwokubiri bekwate buli kimu kitambule bulungi. Tuli ne Hajji Yasin Bakaluba Sechimwanyi ngono ye CEO and founder wa company manyiddwa nga Bakaluba Property Services. Hajji njagala tutunuulire lwaki watunuulidde banna Uganda abali ku kyeyo specifically era bw'oba otunuulira banna Uganda abali ku kyeyo otunuulidde ensi ki oba region ki oba semazinga ki tutandikirawo kakati muna Uganda yenna ali ku kyeyo kasita ofuluma okwobwabwe n'ogenda n'obuuka ensalo ya Uganda oba ogenze ku kyeyo kasita obanga toli waka era kitegeeza nti bw'onaaba oyagala okubaako ekyokwekulaakulanya ky'okola tojja kugendawo olw'eggulu okikyeekingeko kitegeeza nti ogenda kubeerawa ogenda kubeera wala ojja kubanga musibe ng'otandise bannaye baŋŋambire kati ekirikomera nti bayitayo mu baŋŋambire kaakati obeera mu kkomera lyo kaakati buli lw'obanga tolina access ku kintu kyo nga ggwe omuntu ofuuka vulnerable nti omuntu ono akutuukira bw'olina okukkiriza kati omuntu oyo yabadde atuvaamu obuzibu oyo atutuukira ku ground atuvaamu obuzibu naye ate era gye tugenda okuggwera njagala ebintu bino mbikunnyonnyole nti nze ntutta obudde ne mbiyita mu buli omu alina obuzibu bwe aweereza ssente alina obuzibu ne gwe baziweereza alina obuzibu tugende maaso abantu abamu bagudde ku bantu eno ne babagamba bababbye naye ng'ate nze okusinziira bwe ŋŋenze nnyo nga njogera n'abantu baba tebababbye nga mulimu obutamanya IBRAH nze kati ndirinzeeko n'abantu naye omuntu yenna era ne bw'aba ŋŋambye nti muzimbire mubuuza wali ozimbyeko ko ye nti nedda oba ye yes kati first time builder tafaanagana ng'eyali azimbyeko nti omuntu atazimbangako obeera bit delusional obaako kyolowooza oyinza n'okugwa ku nnyumba ey'emiliyoni 1,500 n'olowooza nti n'ogenda gizimbira 8 lwa nsonga nti tolinaako idea
IBRAH bw'oba ovuga emmotoka yo okuva wano paka mu kibuga olina amagezi agasobola okumanya nti nno wano ngenda kunywawo omutwalo gumu kitundu oba ebiri through experience. Naye omwana n'ogimuwa buwi wano ng'oba yakava mu driving school galiga abadde avugaga driving school buli lwavuga bw'ati tamanya obwongo bwe tebunnaba kutandika kukola ki kugenda ng'apima. Nze ne bwompa ekizimbe bw'oti nkitunako butunuzi bw'ente mu ddakiika emu nsobola okumanya nti ekizimbe kino kirimu ssente bwe ziti. Okitegeera kati experience nga ne bw'onaalaba kaakati emirimu gyo gy'obeeramu ne bw'otunuulira kamera bw'oti obwangu osika mangu oba okitegeera kyengezaako okugamba. Kaakati abantu nabo bagenda najja bambi ng'ekintu takitegeera. Kaakati gwe bw'oba Mukama bw'akuyamba ng'olina empisa z'okuba nti osobola okukwatagana n'abantu omuntu oyinza nze njogera naawe nsobola n'okumanya ki ky'ofuna ne mmanya nti project gy'otandika ojja gisobola oba tojja gisobola. Kaakati n'enkuyamba okugenda nga oyingiramu mpola nga bw'oyingira mu mazzi agookya nti bw'otuuka ali body temperature yo adjustinga. Kati omuntu n'otandika omugamba kale tukikole along the way nga tugenda tudiscussinga. Hajji njagala tutunuulire without pinpointing oba mentioning names oba mentioning places njagala ombuulire buzibu ki abaweereza ssente okuva e Bulaaya bwe bayina eka bo be bayina then otubuulire n'abareceiving ssente z'abankuba kyeyo bayina buzibu ki. Kaakati tukisquaringe bulungi nnyo kantandikire kubaweereza kubanza ate mu baweereza mwe neetwalira kubanga naawe eri obeerayo. IBRAH half of my life mbadde Bungereza hafu nebeera wano. Kaakati ekya Uganda nkitegeera n'ekya Bungereza nkikola ki buli struggle yonna tolina kyonnimba ngeri gy'ofunamu ssente Bulaaya gye simanyi era ne bw'ozindeetera wano nsobola okubaamu amagezi agategeera kikyoyitamu. Nze nabaddeko e Dubai awo nga nkuba ekyeyo kyannemye nakubyeyo ekyeyo kya wiiki 2 naye kyannemye saabitegedde. Kati kyova olaba nze njagadde embeero omulamuzi omutuufu nkubulye nti buli omu alina ebizibu bye eno n'eri. Kaakati omuntu agenda n'abanga tanoonyereza kimala agenda okuweereza wano ssente e Kampala ebizimbe wano nze waliwo awo ekyanja kaakati olaba poloti gye wagulanga millions 10 mu mwaka gumu olwaleero olina okuba ne millions 18 but the space is just 12 months banga tono millions 8 okusinzira speed gye bukola ki ensi kweddukira. Kaakati omuntu ayinza okukubira essimu ng'amazeeyo emyaka nga 6 takomangawo n'akugamba njagala poloti ya millions 8 naye njagala nga teri wala nnyo okuva mu kibuga million 8 naye ng'ate ekintu ekyo honestly omuntu oba olina mubuulya kituufu nti wano ne bwe ziba million 2-3 oba totawaana okitegeera million 2-3 tukusindika masindi. Naye ate kati mulimu ebifo ebikula ebikyajja nga osobola obipimira ku nguudo nti oluguudo lwa wano luyinza okugatta ne wano era singa with time in the near future. Kati mulimu omuntu ebifo nga si bikyafu nnyo tebiri congested nnyo nga bitandika butandisi bijja naye nga birina prospect. Olina omubuuza ennyumba ogenda gizimbira bbanga kinga agenda gikubira emyaka 5 kati kitegeeza emyaka 5 wegiri ekifo kino kiba kikuze ne kolansi baba muyiye kati akasente ko kasaving teweenyiga nnyo genda akusemberako ewala katonoko ogule ekintu kyo woona agendera okikubira. Nze wennagulira embalwa senga nategedde nazimbamu ka boys quarter nalikulazeeko video nga nzuukukanga n'obukima buli mu kikomera munda nga tewannakula naye olwaleero ne mu maaso gange kati bateesewo akasaawe muno bwe basambira omupiira obuzungu wonna kaakati kolansi agenzi yonna atambula obwo busaawe ogayabudiiringamu wano mu Uganda. Kaakati ndowooza okitunulya kati mulimu abantu bambi n'agenda n'ayingirira ekintu naye nga takirina akaidiya kati n'abanga expectations ze ziri waggulu tatunulira Uganda ngeri gyekola ki gyegenda ng'etambula. Kaakati n'agenda n'ayagala nti njagala kuzimba nnyumba n'apapa oba n'agira kati n'agamba omuntu nnoonyeza ewantu ye tayagadde kujja naye ebiseera ebisinga nze ngamba bw'oba oyagala especially when it comes to location jangu obeerewo linnya ennyonyi that is a good idea. Linnya ennyonyi gy'olabe kubanga nnyinza okukubira ekifaananyi wano sikukubidde kkubo likyamawo naye nnyinza okukyama emmanju nga banneiba balwanira ekikomera ne bakafunza bwe kati ng'oyitamu nga watono ekyo kyokka nga yoyo kafakiti egenda kutta projekiti yo gy'ogenda okuteekawo bwe n'okiraba nga bakikuzi kuba ebintu byonna ebijja nga biri cheap bitera okubeerako bukaki bitera okubeerako emitawaana.
kakati olinga akugulira kintu ng'okiteekawo naye singa obozza akantu ako osobola okukakola ki okukezuulira n'omutima njagala oyongere okulambulula kati nnyo mu dakiika ng'emu ku issue y'abantu abaagala okugula mu kibuga ku ssente entini bali most likely to face which challenges and which problems ate kyakubiri ku kyo njagala n'abantu obasiigire ekifaananyi okikonyeko of course nti waliwo ebitundu nga bikula bukuzi so njagala ekintu ekyo kitanye bulungi nga tetunneeyongera waliwo ebitundu ebikula naye nga ddala mu butuufu bw'otunamu osanga abasajja bazimbyemu bibbanga ng'olaba kwe ga green alimu obuyonjo bwamu ng'olabira ddala ewantu wa promisinga abantu kyembafuba okubasikamu baleme kugenda mu bifo already ebiri congested ennyo olw'okuba oyagala otandikira ewantu we baakola ki waakulaakulanye edda sente zino z'oteeka mu ttaka senga oba oziteese mu kuzimba ne bw'oba weeyongera IBRAH tewali bantu we batagenda kubeera nze waliwo abantu tte ne mbazimbire yeebukuya naye mulimu we tutuuka n'oyita n'ogaa kati wano tuli mu kyalo tuweddeyo naye ogenda okutuuka eyo ng'osangayo abantu ogenda okutuuka eyo nga nayo nsi eri eyo togirabangako ng'abantu gye bali balivinga obulamu bwaabwe bulungi nga n'amayumba amalungi gakola ki gye gali kati ekizibu ekitutte ekitusumbuwa IBRAH bwe baba banzaalira kawempe neekanga obwongo bwange bwagala nnyo waakiri tugende ku bombo road okwo sisukkawo kati omuntu ogenda omwekanga ng'ayagala nnyo ate yeeyongere eno ku bbiri ate kuba obwongo bwe bwe yajjukiriranga naye kaakati enguudo ojja kujja nga bazikoze waakiri weeyongere ogenda ematugga weesikeemu ogende mu maaso osange ekintu nga kijja kubeera nga kyekyo ekirala abantu mukozese intaneti bulungi bw'oba nga ngenda kukuserekera genda noonya nti amabaati kampani ki ezigakola nti oba Uganda but genda have an idea genda osaakingemuko oleme either ku over budgetinga oba ku under budgetinga okitegeera kakati ekirala nga tuvudde kati ekyo ekyettaka tukimaze ekirala kakati ani gw'ogenda okuweereza ssente olwo kati nkubuulira obuzibu bw'abantu so maze okutunyonyola obuzibu bw'abali ku kyeyo obuzibu bw'abali ku kyeyo obubaleetera emitawaana kati era kyenkugamba kyenkuyingizaamu nti ebbanga lye bamalayo bakwata abantu baffe wano ne bagenda beefuula ba sponsors osponsoringa muganda wo ng'akyali muto asoma amazeeko university kwegagwe ne weefuula nti nno olina okuba ng'owaayo ne weerekera mu kifaananyi ekyo obudde bwonna kumbe eri oli mu struggles zo kakati omuntu bw'otuuka abantu bano nabo bakukwatako omuzimu babeeranga bw'onaalaba omuwala afumbiddwa mu famire enjavu n'agenda n'afumbirwa nannyinimu nga ye mugagga bano bonna abantu ababeera eno ne bw'oba oyagala nnyo mwannyinaabwe bakutunuuliranga ggwe alya ssente zaaki ssente zaabwe oba tukwatagana kakati abantu bano otandika okukola nga nabo balowooza ezo ssente ziki zaabwe oyo muganda waffe kakati gundi yamulwadde gundi yagize bwati ne bwati embeera eyo n'egenda n'esigalamu black tax kati olina okuwaayo akasente ako buli ddakiika ate gy'ogendera okukimaliriza mu nda eno oyagala gundi oyo kasita muganda wange ajja kunzimbira ng'oweereza ssente kakati bakugambe nti n'ennyumba ya millions 6 jjukira omuntu atakolangako kintu naye tasobola nnyo kikola ki kukitegeera kaakati amanyaawo omusajja we James wali emmanga azimba nga bagenda nga bamukuleetera nti yazimba neyagundi nti kale nti sente mmeka nti ziyinza kubeera bwe ziti nti miliyoni 6 kale nina waana tutandike kakati nga IBRAH oli akuweereza ssente IBRAH nakugamba buli kyotakwatangako oba tokitegeera mu interview eri nakigambako kituufu obwongo buli lwebukwata ku ssente ze butakwatangako owuguka nina mukwano gwange twamutegesa bitimba nga tukyamulaba ni Dani ali eyo oyo kale katugeragera bwekyo omusajja nga bamutaddeko nitrogen tugeragera nga bamutaddeko gas ayo kyebyuma okitegeera kakati omuntu ng'ogenda omuwa sente ezo taliiwo tazi cross checking ne IBRAH ne bwe tuba tuzimba material n'adifaringa seminti bakugamba nti owatololo bamutunda we bati owahima bamutunda bwe bati naye kati otunu bambu ya kyafuluma oyagenda kakati otandika okuwa omuntu nti genda onzimbire naye omuntu atakwatangako ku ssente omusuubira kukolera ki
I know. Kakati nebwe luba nebwe guba mwangu wabeerawo mahogani wajja kubaawo omusizi wajja kubeerawo kalitunsi oba omuvule byonna ebyo bidifaringa in quality and so money. Kakati omuntu n'agenda atandika okuzimbira ennyumba nyinza okugizimba ne structure n'esituka naye ocheckinga otya ratio ya cement ng'ennyumba ewedde I know. Kakati ntandika we nali zitabulidde wilubaro nnya nze mbagamba mutabule mukaaga mukasawo ka kubanza oli agenda kwegamba nkulaga level y'omuntu ye gwoba okozesezza oli n'agenda n'akuleetera emigundi ng'egyo emyango nga bagireese nga mibisi wali otuuseko mu nnyumba ng'emyango gyakukunala bwegiti baggala enzigi tezikyaggala we wabaawo enzigi ng'ezo nga zaayatikamu wakati bweziti embaawo tebazikaza. Kakati omuntu gwowo obuyo okukolera ekintu IBRAH kiteekamu omutima gwe nga toliiwo yenjawulo. Extra digest mugoba nsonga tuli ne Hajji Yasin Bakaluba Sekimwanyi okuva mu Bakaluba Property Services tutunulira real estate management and development mu ggwanga Uganda mu kafe waffe okugaziya empeereza yaffe twasalawo tukuleetera ebintu bino olibeere ku kyeyo naye nga olina idea on what is going on ku ground e Kampala oleme kubanga ebintu birabanga firimu tebibeeranga Hollywood tukuleetera shows zino basically to reflect, basically to get inspired, motivated and guided at the end of the day. Tubeera so objective and positive nga tukuleetera shows zino nti at the end of the day bwe tuleeta show ya 1 hour we are cock sure nti 80% of our show bijja kubeera so developmental in your mind and brain. So tutunulira nnyo mindset twagala okupolishinga endowooza y'abantu tuve ku setup enkadde nti bwe kyali bwe kiribeera olubeerera. Hajji ozimbira abantu otunulira region ki waŋŋambye otunulira bankuba kye so should we say nti omuntu ne wabeera mu Sudan y'amaserengeta ne wabeera Rwanda Tanzania oba Kenya wonna tukola. Thank you. Naye ngo okwagala okuwunzikako wali nga tonnaba kunvuga kuntwala wala kiri ekyoli kati tukimalirize ensobi ezikoleddwa omuntu oyo ne bakukwata wano ne bakukubako enjawulo oli n'akuzimbira ennyumba yo nebeera substandard bulungi naawe n'ogisanga n'otunulira substandard bulungi nnyo n'ojja wano n'otunulira amayumba g'abantu n'ogamba kiki ng'olaba ekifulukwa naye olinga yakuzimbira ekintu ntu n'akiteekaawo naye n'okkirizanga muganda IBRAH abantu bonna abankubidde bansukuma ku nnyumba nina ennyumba yange ey'egindi yatuuka okusereka naye nga yakagiyisa mu bantu emikono egi esatu alina muganda takyayogera naye alina mukwano gwe tebakyakwasa kubeerako ne bamaama baabwe tobajjaako bamaama saagala kubayingira tobajjaako nze bwe nabadde Dubai nasinkanya abawala abasoba mu 100 nga bandaga bamaama baabwe ababazaala ne bazadde bababbye IBRAH omuntu okumanya nti tolina nsa buli muntu yenna kumpi mu nsi ensaayo olina okufuna kyoyagala ennyo okufuna omutima oguga nti kankyerekereze nga bw'onaalaba nti gundi yatunulidde omuwala olinga mulungi n'agamba kamuleke lwakuba ndi mufumbo eyo gye bayita ensa. Kati omuntu okutunuulira ssente zino n'omanya nti ssente zino si zange integrity ensa ebula mu bantu era tulina abantu bangi nnyo gw'otunuulira n'omutiisa n'amaaso nga muntu wa kitiibwa naye ng'oyagala okulaba enneeyisa y'omuntu mukwase ssente ayinza n'okwogereza wano nga tonnabazimuwa naye zimala okufuluma mu nsawo kakati wano tugenda kugira tuyiwe material tutandike bw'omukwasa ssente bwe ziti ogenda okulaba wiiki kakati awo inginiya yaŋŋambye tugenda kutandika kakati mbadde nkyalaba abakanso olwo enkuba lwetonya olwo kanso lwetwala wirubalo weebale nnyo kati statement ne zitandika kati nze muli kyekyo kye nagamba naye what's wrong kikyamu ki ekiri ku bantu nze IBRAH abantu abantuukiridde we babanga 100 oyinza okwekanga nga nzimbidde abantu nga 10 abaconsultinga mulimu n'oli abayagala muzimbire naye nembanga siguyingiramu kuba making sure nti onsoose kutegeeza ki kye ngenda kukola
cause obwongo bw'omuntu bwe bubanga bulina mistakes gye bubadde bukola tebusobola gitereeza okutuuka ng'amaze kutegeera. Kaakati baganda bwe babadde bakulya bakusumbu and what have you kati ate okubidde bakaluwa property services nga company ate kaakati ompitira ne maama wo ne ssengawo neki bw'ogamba olede nti baakubba dda kitegeeza tonnategeera sigala n'abantu kati tuleke sigala n'abantu. Yes, kaakati tugende n'abakola ki n'abasalawo. Kakati omuntu afuna entanglement eyo mu bantu gundi n'abantu bennyini n'abeeraawo nga tasalawo. Tutunulire ennyumba eno ennyini nnyumba eno ku site kuno kubaddeko baganda be bameka? Omwami ono nazimba ennyumba eno wallahi nga tewali muntu yali atuuseewo. Nayogera ne nannyiniyo ne mugamba nti nsukumira ku muntu ajja alaba ewuwo kuba ebintu byonna bino biri mu mannya gange naye mukama ayinza okuntwala abaddawo ne batabeera bulungi nganze yansukumira omuntu ogwo yali maama we taata we muganda we. Okay, ye yajjako okuwano najja ye yajjanga yamanyiiwo sport yawo era nkiwaawo bw'anajja wana abagenda okusooka lwe bagenda okulabawo mwami bali bamuyita Hasani muganda we najja yalambulako wano omulundi ogwo ekisigadde nakiraga yagaa Hajji gwe bw'oli bonzibye nditegeera nti buli muntu yenna alikola ki ajja kusobola okunzira. Omanyi mulimu omuntu akuteekamu obwesigwa naye wennyini ne bukukola ki naye wennyini ne bukuyinga. Nze nabeeranga e Bulaaya naye nga nnyinza n'okwegayirira omuntu agenda nnambulira ennyumba zange ez'abapangisa naye ng'ate ku muntu oyo osanga namuweereza ez'amafuta oba nina kye namuwaddeyo nga mbadde muwaayo naye n'akulimba nga talinnyeeyo nga nekyomuwadde akitutte. Kaakati nze IBRAH sinyiigira bantu wabula ntegeezi bantu. Factors kizotunuulira ng'onaatandika okuzimbira omuntu ennyumba nga okay. Kaakati kyo twakiteeseewo nti tuyamba abantu naye nkugambye nti ngezaako kusooka kukutegeeza si kye tugenda okukola era bwe nkulaba nga tonnaba kitegeera sikuyingiramu nnyo kyova. Yes, nze mbadde ku social media okwo page yange bakaluwa property services ku Facebook mbadde emirimu ngiteekayo nga bwe gigenda naye nkulaga nti nakutta omulimu gw'omuntu ono ngenda gutwala bwenti nguzze wano bwenti ne bwenti naye emirimu gyonna gye ntambuddeko IBRAH omuntu okusanga nga tolina negative review nga tewalina muntu akuteekerako nti Hajji yanzibye wano tekibeera kyangu oba okitegeera. Kati nze ku lwange sigoba ssente nti omanye ekimera amangu era kifa mangu kati ngenda mbuildinga capacity yange. Togoba sente in what sense? Because okugoba sente is a double sided question statement. Waliwo nti sigoba sente ezijja zonna nkola ne wabeera wagamba nti sigobagana na sente. I take my time ndizisanga. Yes, I take my time kubanga reputation yange ate sisobola jiguza sente kubanga bino okukola byenkola tebinsanze nti nno ndi mwavu. Mulimu ekintu ky'oyagala is a passion. Ate nange bwe nnyamba abantu kinyamba kubanga IBRAH nga sinnabaira kutandika kuzimba abantu babadde bankubira amasimu ani yakuserekera ani yakola ki nga I connect ne nkugamba nti gundi akolere kino gundi akolere kino. IBRAH nze najja wano nga ntandika okukola nendaba abantu ababadde mu real estate ng'otuuka n'omugamba ani yakuserekedde wano n'akubuzaabuza n'agaana n'okuwa ennamba buloka wakola ekintu ky'olaba nti nno kyangu nnyo kati emitima gy'abantu naye ate nze nenkimanya nti buli lw'oyamba omuntu agaggawala abantu oba tutegeeragana omuntu agaggawala abantu neŋŋamba ekintu kino singa nkiyingira nze IBRAH ne bwondeetera omulimu nga guno nengulyako miliyoni 2 oba 3 nembaako kyenkuseevinga kitegeeza buli lw'osanyuka ojja kunforwardinga ew'omuntu omulala. Ne statement okwogerako obwogezi nti yankolera bulungi wa alleri oba ofuna mpeera yankolera bulungi kuba abantu bajja olinga alina omulimu nanga nti agenda okulaba nga sibama naye nga ate nina abalala bembangu. Njagala tutunuulire bw'omala okunnyonnyola omuntu terms and conditions zo kyekirala parameters kyendala mwotambulira ng'onaakolera omuntu. Nze kati ekisookera ddala nnyumirwa nnyo omuntu ng'olwedde alina poloti ye. Wow, awo lemerawo nnyo lemerawo nnyo omuntu ng'alina poloti ye kubanga bino genda ongulire gundi poloti ebyo tobirimu byonoonamuuko erinnya
byonona sinaba kufuna mechanism esobola kikwasaganya saagala kweteeka mu kyesiri so buli anayagala okukolagana naawe ateekwa okuba n'ettaka beera n'ettaka lyo ettaka lino onaamanya otya nti tozimbye ku malaalo onaamanya otya nti tozimbye wa neighbor onaamanya otya nti woozimbye si wankaayana okay kaakati omuntu abeera n'ekyapa omuntu due diligence zibeerawo osobola ozikola ocheckinga mu lands abantu babeera omuntu ojja ne approved plan plan tuzikola nekati ze masindye wange teri bya pulaani ekyo kyonna tuyiiya tuyiiya because masindi naye ng'abaana weebali wano mu kompyuta obabuulira ne bakatuuzaamu nyumba yonna bagifomulatingamu akatonotono n'otaba bino ate n'oyisaano kapeeni omanye oli akwata bukwasi bwati kakati wano sitting room ojja giteeka wano gisetuleko nasazaamu nepeni n'agyongerayo alaalayi bannayuganda waliwo abaana be tulina weebali ku standby asobola okukakuyisizaamu awo lunaku lumu oba bbiri at least n'obaako n'akantu naye kootegeera nti nno akantu kange kagenda kufaanana bwe kati ate ku ssente entonotono kaakati bwe tutuuka nze ennyumba nkuwa BOQ bill of quantity nkukolera ka quotation ko ne nkugamba ennyumba eno egenda kukostinga ssente bwe ziti kyenjagala pulaani ebeerewo nti buli yebavuga yes buli lwe nkugamba nti nno kino kigenda kukostinga kino kati nkuwa omukisa okugenda obuuzeeko ewalala for comparison buli lwokingamba obugambi n'ekigambo oyinza oga naye Hajji yali expensive omanyi IBRAH abantu balina ekintu kye baafunye okugenda okunywa caayi mu Sheraton oyinza okutuukayo n'omunywa nga wa mutwalo naye omuntu eyasigalayo nti nno Sheraton ya buseere tanywayo naye ng'ayinza okugenda ewandegera n'atuula n'anywa ogumu ekitundu olw'ekifo ne mentality nti wali baseera kati mulimu abantu abatya obuti nti nkozesa ntya Hajji aseera anti baalaba ebibyo baalaba ebyange naye kaakati tulina amaduuka eyo mu London agakoze ssente nga Poundland etunda ekintu kya 5,000 kakati n'oyingira ng'ogulayo kya pawundi emu n'ofuluma ne bakuwera nako akaveera kati weebuuza nannyini kyo afuna atya kitegeeza nti ye asaavinga naye ebintu byabirinawo mu bungi ne bwagenda ng'akulyako bupi bubiri weebuti ye alina waayitirawo kati nze nyinza okuba nga wendi naye tageti yange si yakukwata muntu mukolako ssente kumufiirako toze gaggawalira ku bantu si ku muntu omu nze tageti yange yajjangu nkukolereko kyenkukoleddeko neyongereyo Hajji njagala tutunuulire tusaakinze ettaka ly'omuntu liri genuine gye liri omukoledde bill of quantity oba quotation mu lulimi lwaffe olw'ennaku zino bw'oba wakutandika kuzimbira muntu katugambe tugenda kosa case study ya nnyumba entonotono waliwo omulango ogukubwa bannayuganda bwe tubeera eri ku shows zaffe endala ne twogera ku ssente nti obuwumbi 2 abali so Hajji njagala tukosa case study ya nnyumba enaamalawo emiliyoni 10 y'omuvubuka asookerwako yagula ettaka lye ayagala kuzimbamu akayumba nga ka miliyoni 10 ettaka tulisaakinze gye liri BOQ gimukoledde mountinga to 100 million oba miliyoni 15 bannayuganda batulabaze ne sente si nyingi because twekonfininga tulowooza nti ffe tulina kutambulira mu miliyoni 3 but si nyingi because oba tugenda kuziwaayo mulundi gumu so Hajji ennyumba ya miliyoni 15 ettaka weeriri okoze BOQ nyini BOQ agyapprovinze n'agitikinga nti you're good to go agicertifyinze oba otandika na what percentage of money kakati omanye ekirungi ky'obwerufu IBRAH nze abantu bonna benkoledde sibasisinkanangako naye instincts z'omuntu bw'aba akolagana naawe zimubuulira era kyobanga omunyiza ekifo akitegeera kakati bwe nkugamba nti ngenda kutandika nkunnyonnyola nnyo nti ewantu watalabikira mulimu gwe musingi naye gulya era nenkubulya nti eno wiiki nguminkirizaako ogenda kulaba bwe kitambula IBRAH buli muntu lwalaba ng'okola omulimu gwe ne bw'atandika okuwulira ng'otandise okumuseera
naye ng'agula bagumuvinga kuba abantu bano bonna balina history balabye ku byabalawe bigenda nga biraaginga kati buli bw'otuuka mulimu oyinza omuga ngenda kumala omusingi tuuke wano bwetu naye okusinziira ku ssente ezo sooka ompeerezeeko ssente bwe ziti beera omuntu wa action nze bw'ompa ssente zo leero making sure within a day or two omulimu gutandise you kickstart I kickstart mbe nga nkulagako mu bwangu otandikirewo kati omuntu buli lwogenda ng'otuuka ewantu sente ng'ogenda ozimusabira mu percentage naye agenda okulaba nti nno ddala ennyumba bw'etandise okutuuka mu madinisa kitegeeza kaakati awo at least halfway nina okuba nga ngikoze eki kuba kaakati awo agenda ku ring beam then ateekeko n'akasembayo waggulu nti awo tugenda kukola ki kisinziira we mwazze nga mukola ki mutegeeragana ennyumba ate buli lwojja ng'omuntu ogezaako nnyo okubeera omulambulukufu omwerufu transparency material mugula wano bwenti nino omuvubuka wano gwe nafunye agenda okumunjira ye enamba ye yiino bweti ne bweti sente zino bw'aba zireese zimumpeerereze direct oyo mwejjeko kati buli lwogira bw'oti kitegeeza nti nno oba omuwadde omwaganya to cross check that person nti ettafaali ya nusu bisatu yes gw'okikola nga atakigenderedde but I know the mentality of abantu abali ebweru. Okay, kale. Tuli ku extra digest mugoba tukyagendera ddala mu maaso. Eno ye site esooka tuyinayo sites bbiri. Kati zetujja okutunuulira nzikiriza mmala okukamaliza kuba obadde ondaga transparency ogikola otya mu bantu. Making sure I want wojja ebintu hardware omuntu akusupplyinga omumanyi. Noli amulabako kati IBRAH nina site gye ntandika wano ekyanja this coming week kati system gye nakoze buli wentuuka naguze CCTV bwange oteekawo obwo bubiri ng'ogenda ngula ka modem ng'okateekawo wali ng'obeera kuno bwoti kati okateekawo osimba wano omuti ne wano n'osimbawo omuti ne kakuba ku site jukira ka modem ako kati kalina app okateeka walika mu kayumba ka sikaali nga bakatereka omukasi kabutereevu ku CCTV nga ka username okaweera n'oli ali ebweru nga akadownloadinga 24-hour access to your site alabe ebintu bitambula obeera Bulaaya naye ne wenkugamba nti njiyeewo material oba omulaba obeera ali ku simu mbadde nzimba ku Salama Road awo nannyini ali mu America ne busimuweereza kati na bifaananyi alaba butereevu ali ku CCTV. Okay, kale. Tutebwamu ssente aba Sun Cargo Shipping Company basaabaza emali okuva China paka Mombasa in only 18 solid working days. Sun Cargo Shipping Company balina offices e China era nga mulimu omwami Malcolm. Ate nga mu offices ze Kampala mulimu Muwonge Ibrahim. Nkugamba ekintu kiri kimu nti omusuubuzi okwewala okukaaba okubonaabona n'okulimbibwa n'okuinflatinga emiwendo kwatagana ne Sun Cargo Shipping Company ekusaabaliza emali ate bakusportingire n'emali ennungi weeri mu China. Muganda wangalire Uganda nawangalira Abu Dhabi mu UAE nkugamba nti Roast Coffee Academy bazze okujona bano bagenda kutendeka bere barista atukanye n'omutindo gw'ensi yonna bakwene certificate bakunonyeze n'omulimu basangibwa ku Alwada Molawo UAE Abu Dhabi Alwada Mall Airport Road ojja okubanga obasanga ate nga gwe awangalire Kampala naawe bawulidde okukwabako omulanga gwo ne bagulawo ettabi Entebbe Road awo najja nankumbi ku Stera basangibwa wakati wa chachi yaba Advent ne Nyondo Club oyingirako mundawo kati ninyo ojja okubanga obasanga bagamba nti tebajja koma kutendeka baristas naye bajja kuguza ebyuma ebikola coffee bajja biservicinga gwe yakiguledda nga kifa ate naawe ayagala okukipangisa for a one off bajja kujja bako ojja kujja okipangise okitwala okikomyewo so machines ezikola coffee bazirina ezokuhiringa baziservicinga nezokutunda otandika restaurant ba hotel come and buy the machine from Roast Coffee Academy buli kimu kitambule bulungi nnyo tuli ne Hajji Yasin Bakaluba Sekimwanyi tuli naye wano era nga ono CEO atenga founder atenga MD wa Bakaluba Property Services tutunulira Real Estate Development and Management mu ggwanga Uganda ku Extra Digest mugoba nsonga tugenda ku visitinga sites ezenjawulo tulabe akikola atya ez'abantu ab'enjawulo yavuddeyo akwatagana ne bannayuganda abakuba ekyeyo abajjeko ennaku okukaaba n'amaziga abakwanaganye owereze ssente akuzimbira ennyumba yo ey'ekirooto ewaka ekyaddondo wano okwaba obwe buli kimu kibeere nga kitambula bulungi nnyo site yaffe esoose eri Najjeera wano Hajji wano nga tuvaawo briefly tujja kutunulirako just ka setup wano
watugambye eno ennyumba ebulamu kimu kuyingira era buli kimu kirabika. Tutunuulire budizayini buno butunnyonnyolemuko briefly. Tewali nnyo kyamaanyi actually nze nkozesa nnyo imaginations. Njagala nnyo ennyumba buli lwentunuulira bwenti era bw'oli bwantuma ku site ye nti genda onchekingire. In fact kino nakyo kimpa omukisa okuyisaawo akantu kano. Waliwo we namaliriza aka interview ako abantu bankubiranga nnyo essimu genda onchekingireko site yange genda okole bwoti. Kaakati omuntu nagenda okulaba nga kinsusseeko nga sikyakola na mirimu gyange nsiiba mu mayumba g'abantu. Oli naŋŋamba naye olowooza bw'ogenda mu nnyumba y'omuntu n'omuchekingira oba otambudde butambuzi oba okola. At the end of the day. How do you reverse It was a good question. Time eyo n'amafuta oba okola oba nedda. Ye bw'ogendayo oba okola ki? Kitegeeza bwe ntuuka ku site y'omuntu obwongo bwange bubeera twaka. Nti ntunuulira ne nkupulaningira ne ŋŋamba kino tugenda kukola kino bwe tuti ne bwe tuti. Kati kitegeeza omuntu ngenda kugamba nti kati mpa consultation. Fee at the end of the day. Kati bwe ntuuka wano ntunuulira ennyumba yo ne njagala ngiteeke mu mutima ng'eyange nti singa wano wabadde wange naalibadde njagaddewo ntya. This is omuntu gwe mugaa nti nkukyajinga consultation. Ne ntuuka ne ntuna ne ŋŋamba ki kye nsobola ekisobola okunyiriza ewantu wano. Kati kwe kuteekawo obuntu obwo nga mu kulowooza okwange ne ŋŋamba nti kabukwatagane ne curtains. Wow. Nengamba kankuteeke blending. Kati ebintu bino singa nja kufunirako okwo ku bifaananyi nga tumaze okuteekamu ebintu ebigenda ogenda muno kubona tugenda kamufanishingira konna olabe lwaki bino mba mbiteese. Bino byonna biri just decorative. Kati wona ajja kuba alina wano engeri yaka dining ke kuno era tulina ebintu byaffe ebigenda okubeera decorative betugenda okuteekawo wano ku side za wano mbe nga muteekerawo endabirwamu kubanga yo esaanawo then wanaafune waateekako okwo kuki ku bifaananyi ebya family naye ekyokujja IBRAH nze kyenkuwa mu sensi ya kino okwasaganya atyo omuntu nakolera ekintu ekirungi ekyebbeeyi ng'omuwadde ssente nga tomugoberera nga tomulinnya kagere. I love that. Kyenjagala okuteekawo nkiteeke mu bantu oli agambe nti nno omusajja namuwadde ssente nga siriyo nentuuka nga omulimu gwange agukoze nga tegulimu anything substandard. Kuba ekyo mmanyi kyekyomuntu omulala kyatagenda kukola ki kusobola kukola kijja tutuneko okwana omuntu omulala kyatagenda kusobola kukola we ennyumba eno tukyagimaliriza nga bw'ogiraba tetunnaba nnyo gimaliriza naye tunuulire how cause it is. Oli ajja wano ku kakitchen ke nga bwe kayimiridde kimuni. This is very good. Buno obulabu obumu tetunnaba kubumalamu. Kateni ya kaveera. Kateni ya kaveera olw'amazzi. This is very good. Ne bu board buno obulaba buno nagenze mu basajja batake. Bebabukoze. Bebabunkoledde era sikiwa nti no board eno olina naye awugenda n'ogisanga just simple like that. Kati akayumba kaffe kano kalimu ebisenge 4 kalimu ebisenge 3 olinamu kino wano kati eno yebeeranga common bathroom ogiraba naye ekyalimu obwayo obubulamuuko wali ku side za walina kamu partitioningiddemu wajja okubanga anaabira wano bisenge by'abaana 2 nga ajja wano ng'agenda mu master temulimu nnyo kyamaanyi naye IBRAH ekintu okikoledde otyo omuntu n'agamba nti saabaddewo honestly saabaddewo awaka naye omuntu bw'oba olaba luli spacious bulungi. Enzigi ziizo zonna nazikwata ne bazireeta ne bazifuuyira ka coffee brown kasobole okublendinga ne colors ze nali maze okuteekamu. Master bedroom naye bw'ogituukamu ogiraba nti emala bumazi but okukibeerawo ky'oba oyagala omuntu akukolera IBRAH okumanya nti osobola okukolera omuntu ekirungi weeteeke mu bigere bye ogambe singa omuntu mbozi kino kye bayita ki eno TV unit. TV unit yiyo ngimuteekeddewo asobola okuteekamu portraits ze asobola okuteekamu bivaasi ebyo nga bw'obiraba we bigenda. Nja kukuwaako ku bifaananyi nga tumaze ddala okugikwata tumaze okuteekamu byonna ebyetaagisa waateekawo wano wagendawo TV inchi ki I think ejjamuwa paka 70 up to 70. Wow. Amasannyalaze gaago waagajja n'ako akahwaiti ako kolaba tuggadde awo bagenda kubanga bakateekamu TV
naye kyenkugamba mu kino nti buli lwokola ekintu n'okiwulira nti naawe okituusizza ku mulembe n'ogamba nti ddala nnyini kyo agenda kituukako nga takibaddeemu in construction naye agenda kukisiima kuba abantu bangi wano IBRAH abantu babadde bajja kababe bweru kabatunulira ennyumba ne bagamba ate nga akayumba bulijjo kakola ki weekali nga bajja bakayitako buyisi nkulaba naawe onyumiddwa. This is very good. Nkulaba naawe onyumiddwa kaka tugenda kamufanishingira bulungi ye bw'ava ku kisaawe agenda kutuuka nakwebaka. Naye zino tile ziri okola special order oba you find them in the market? Nina ezange ze nnina awaka nsobola okuguzaako naye ate zino zo 80 by 80 namuguze nakasero. Lwaki 8 by 8 ono azannya nnyo abasiba tile ne zibooboota buubuubu kiva ku kino? Kati abantu kye bakola bakwata kye baali badde basiigako obusiizi adhesive balina mumusiigako obusiizi ku tayiro bo bamukwata ate ne bamumixinga mu musenyu kati kituuka kuli n'abo ne bita so nga ate oli gaamu kati bw'oba omuteese ku tayiro kwennyini kitegeeza nti yakwata n'agatta mu musenyu. Yes, omulungi atulaba tuli ku Extra Digest mugoba nsonga era nga wano wootulabira tuli ne Hajji Yasin bakaluba Ssekimwanyi. Tutunuulira engeri gy'akulaakulanyamu site z'abantu. Of course many people reach out to him. Abantu bangi nnyo bavaayo ne bamusaba abayambe abakwasaganyizeeko wano ne wali eno gy'oli mu kulaba site olwaleero ya mwami ali awangaalira Bonaayira oba mitala w'amayanja akuba kyeyo agimu developingidde eri mu final touches era nga ennyumba munda kubulamu kimu kuyingira wotulabira wano. I think katugende tu visiting site endala nayo tulabe developments eziriko kitambula kitya ebimuli already kati ono yali saafi abulako kwebaka bwebasi kumuteekerako gate nakwebaka bwebasi era wanaagendera okutuuka wano nga buli kimu kiri talatibu. Tuli ne Hajji Yasin bakaluba Ssekimwanyi owa Bakaluba Property Services era nga twakugambye nti yonna gye tuvudde nti tujja kulambuza ku sites ez'enjawulo ozirabe how he does the thing nga yasalawo a bridging a gap between Munnayuganda akuba ekyeyo ne wane Kampala era nga atunuulidde okuyamba okukwanaganya n'okudduukirira n'okukwasaganya Bannayuganda bali ku kyeyo abeere nga baweereza essente n'abazimbira kyatakola tagulira muntu ttaka era takuzigirira ttaka. So eno ye site number 2 je site gye twasookeddeko ennyumba already yawuggwa eri mu final stages za muntu kuyingira eno eri under construction tutandike wano Hajji otunnyonnyole. Kakati eno twagizimba emyezi ng'ebiri emabega twagikubira 48 days twakijja wansi paka aweri mu nnaku zaffe 48 kati client netusooka ne tumuweezaamu n'amala okwetegeka kati nga bw'olaba ku Saturday twakomyewo ne tutandika nga eri olabye babadde batandise okuyiwa akatimba kati twazzeemu tukomyewo ku feezi tuli ku yakusereka mugenda kusereka kati tusereka awo ekiddako wiiki eddako ogenda kuddaano nga plasita eno nayo yankuba kyeyo ali mu nsi ki? ali mu USA. Ali USA. Zino apartments floors 2 kuliko eno nakubaako endala kati wano waliwo ennyumba ziri 2 eziri wansi wano maaso ne tulekawo engeri ya parking wali ewasembawo tusobola okugendawo tugenda kupatitioningawo ngeri ya dduuka abantu be babe nga edduuka basobola naddisanga wano wansi twamuteekerawo parking yeeyongerako okwo ne mu bitundu bya wali kati eri parking y'aba residents abali waggulu tulinayo abapangisa abaffe 8 kati wano n'abanga alinawo ennyumba ze 10 ennyumba ze 10 naye omusajja
abuguumirira kaakati. That is very good. Omanyi bw'oba okola ekintu n'okiraba kye nayagalako ddala ku client ono in fact gwe nasookerako kye namwagalako omunnyonnyola mangu n'ategeera ekintu nze nkisuubira oba n'ekizibu ekiri wakati mu bantu abali ebweru ne wano mu ngeri y'okukolagana kuba nti omuntu tosobola kumumatiza n'ategeera kuba jjukira omuntu buli lwakuwa akasente nga talabako atyamu alizaati naye omuntu omubuulira amatuufu nti kaakati nakuganya njagala obusawo busatu naye olowooza ewabumpadde wampereza ku mobile money nti bwa mitwalo 3 n'onteekerako 8 kakati charge fyani yabadde withdraw yabadde etya oba we namuguze ku hardware transport yatambulidde kakati bw'otandika okubanga mukolagana n'abantu ng'omunnyonnyola in fact ebintu ebyo IBRAH nayagadde oli okkakonako nti abantu bambi balowooza nnyo nti bababba naye olumu kiva mu butamutegeeza communication singa omuntu weemanyiiza direct communication omuntu bw'aba akuwadde ssente n'omunnyonnyola buli lw'oba ng'ogenda omunnyonnyola naye mu bwongo obwo eddala atandika okubala ebintu mu butuufu bw'okukola ki naye buli lw'obaako gye kyotandika okukonsiiringa okwekerera n'omuteeka mu mbeera erowoolereza kyekiremya abantu. Okay. Of course singa bwe tukunnyonnyodde twasazeewo tukoleke study ya sites 3 twayagadde tutunulire site ewedde era mugirabye ne twagala tutunulire site eri ku roofing era nga site eno gye tuliko eri ku roofing then kugenda ku Salama Road nayo tutunulire site eriyo eri mu state ki eri mu mbeera ki. Hajji kyenkusaba in fact at the end of this year mbadde njagala onzikirize ojja kumpaamuuko ka program kuba njagala nsetting at least abantu tubalage site 10 in one show. Tugenda kuba abantu beetaaga bamanye abantu bwe bakola ekintu kuba kakati ekizibu kati nga wano wenkulese nkulaga apartment akayumba akabadde maka zina apartment kati njagala tugende nga tulaga ebika nkulage nti no buli omwana be waagwa wasuutinga kuba kati oli ajja kulaba nga kinaga naye abazimbira bagagga bokka naye nina kati ngeri gye nagambye mu kyalo gye tutagenza kasanda bukuya ate nga naye waliyo n'endala kitegeeza nti ne bw'otuyita ng'oli wa rooms 2 ekikulu nze omuntu owa rooms 2 asalawo ansingira owa apartment anyumya obunyumya ng'anyumyako obunyumya kiboozi kubanga n'ekisenge eddiro tusobola ogizimbira ennaku 2 ffe kasita tuyiwa ensi wano we tuli twasookedde najjera tu wano bayitawo batya wano kiramulawa tugenda Salama tulinako ne site ye Kasanda Bukuya naye tetujja kugendayo tujja kwogerako njogere nti Mukama Katonda tugenda tumusaba ebintu ebirungi naye Katonda takuleetera kirungi mulundi gumu n'akikusuulako busuuzi ati ebintu byonna wabawo emitendera ebintu byonna ebirungi Mukama Katonda ayinza okkikurapingira n'akireetera mu buzibu kati nze IBRAH nyimiridde wano naawe naye okutuuka kwange wano ne bino byenkola Mukama Katonda ate we yabiisa waali bazibu yali tanuulu naye ate yali abireeta nga simanyi nti andeeta ku ki gy'oliggukira eno. Tuli ne Hajji Yasin Bakaluba Ssekimwanyi owa Bakaluba Property Services. Tutunuulira real estate at its best. Tutunula real estate development and management at the end of the day. Era nga we tuli wano ku site, this is site number 3. Site number 1 twabadde Najera 2. Site number 2 ne tubeera Kiramulawa. Site number 3 tuli Salama Road. Kulwe Munyonyo. Era nga eri yabadde site gye tuvuddeko yabadde ku roofing. Eno nayo era nabo bali mu kumaliriza nabo boolekera roofing. Sites zino zonna za njawulo. Njagala briefly otunnyonnyolemu site eno, the composition, obugazi bw'ennyumba zino, nyumba kika ki eno ne site eno emazeewo bbanga ki. Kakati kuno tulinako ennyumba ziri 8.
ez'ebisenge ebibiri ziri ennyumba 6 then okusembayo wano wansi ne tuba nga tulinawo kisenge ddiiro ne wali kisenge ddiiro naye ennyumba zino baazikolanga nnene nnyo munda era bw'oyingira mu ddiiro lyamu liri very spacious okusookera ddala nnyinizo yali ayagala ennyumba 6 naye bwe twatula ne tubalaabalamu ne mmuga nti akasente k'olina ojja kusobola okuyisaawo ate nga n'ettaka lye bambidde ate tunulira ne wano wennyini se prime land naye alinawo ennyumba ze 8 ennyumba zino twazitandika omwezi oguwedde era olwaleero tukozezaawo wano 45 days in fact twali tukoze target nga tumanyi ennyumba zino tugenda kuba tuzimbye within 45 days naye akakuba katusumbuwamuko kati tugenda kwongeramu ennaku 5 ku lwokubiri tugenda kuba tugimaliriza ng'etuuse okuserekwa awo contract yaffe sofa tukyakomye okutuuka ate nannyini wanaatuwaga ahead naye nga it's going to be 50 days okubanga tuzizimbye okutuuka okubanga ziserekebwa. So njagala bayire kintu tukinuli nakyo kibuulira abantu sites zo zonna wettanira nnyo okuzimbisa amataffaali gano ag'omusenyu lwaki nakibannyonnyolako ne mbagamba amataffaali gano ganguya omulimu that's one thing ekirala bw'ogeraageranyamu material gw'owestinga ng'okozesa buli obutaffaali ne gano ga 6 gano gaholo oba wayiseewo dda nga watambudde buli obutaffaali ogenda n'obupangapanga naye ibura obutaffaali tebutambula naye gano agaffe bw'ogateekawo kati eyo fulo yokka waggulu oyinza okujja wano nga bagizimbidde ennaku nga 5 kyonna ekyo okukigira in fact kalina ekitusumbwa gibeera kusiba gino mitayimbwa okuluka structure eyo after that kino okukiruka tekiriimu ddakiika buddakiika era abantu nembawa amagezi nembagamba mwettanire bintu bino buli obutaffaali mubuveeko buli time consuming ekirala era expense wise ogenda okumalirizanga ssente z'oteeseemu zibeera nnyingi nnyo okusinga ku kino bakigezeeko ekyo tebakinkubira na simu kimbuuza kino kiri kiipa bw'oba ozimba bw'oba ozimba okuggyako azimbisa buli obw'omukaaga ndowooza bw'oba ogenda kuseresa mategula nyumba ya wansi ng'ogenda kuseresa mabaati nyumba zaffe zino eza wansi kayinza okubeera kiipa naye nti ogenda kuteekako tegula no zimbisa zino zijja kwanguyira. Njagala tutunuulire wano challenge kijja musanga nga musitula ennyumba eno okuva mu musingi okwambuka waggulu awo normally all sites musinga sanga challenges ki? Actually nze nja kubulya sirina challenge njensa kasita omuntu otegeragana nange material kasita abanga waali ekisobola okunslowinga down kugamba nti nonkuba kuba enkuba yeetataganya omuzimbi shorter than that tewali ate omukozi kasita omuteeka ku site ng'omusasula essente ye muwe sente ye asasule akole ng'okola ki ng'osasula nga n'essente zennyini eza material weeziri tewaliwo kiriwo tekiriimu sayansi yenna tekiriimu sayansi yenna okuggyako IBRAH abantu bategeeze nti omuntu gye buva budda omuntu gye buva budda bw'oba oyagala okukola ku ssente bw'oba oyagala obugagga obw'ensibo gula ettaka zimba ku nnyumba ekyo kyo ne bw'oliba oyagala it is supreme kyekyenkomerera ekiwedde ne bw'onaabeera e Bulaaya nga Bulaaya akyakutwala bulungi manya nti ojja kutuuka ekiseera ng'oyagala okukola ki okuddako e Kampala muleme kujja kwebakira bannange bantu mayumba mutuuke ekiseera bino kaakati ono akoze investment ye ennyumba eno wano ekitone nnyo ajja kuba agijjamu ng'akakadde kamu kitundu oba bubiri ebisenge ebibiri kaakati omuntu ogenda mwekanga nga wano agenda kuba akolawo 10,000 omwezi oyo omuntu kitegeeza nti retirement ye agikoleredde omuntu ogenda kutuuka mu myaka egy'akawungeezi nga kwegamba bw'olwala bulwazi tolwalirira abantu mutuuke ekiseera mulwale muleme kulwalirira abantu kikulu nnyo ekyo n'abaana bennyini ne bw'oba obazaalidde Bulaaya buli lw'okuba essimu baba bamanyi obakubidde babuuzaako tobakubira biki tobakubira bizibu kubanga emyaka gyo gy'oba waliyo oba wagikozesa ekituufu abantu babadde ne complication eyo IBRAH omuntu agamba kaakati ate Kampala banziba kino bwekiti ne bwekiti naye bw'oba ofunye omuntu ng'asobola okukolera ekintu kino abantu IBRAH bagenda kunyiigira abalala ogenda okutuuka wano ogaye nti gundi atulabisa bubi
kumbe teweteekateeka gwateteekateeka naye nteekateeka yino weeri ono omwami nkugambye yajja twasisinkanamu oko wano ono nyini site ali mu siki ali mu US naye ali ku kyeyo naye ali ku kyeyo that is very good ne tutambula awo ne bamuyambako ne tukuba pulaani yavaawo pulaani tugikubye kati ebisigadde awo n'embirwaninga ekintu kitambula akirengera bulengezi haso free tali mu stress ezo ekizimbe kyagenda kisanga ate kati ono gye tugenda muserekera ddala era plasta kuba alabika ye yali yeetegese kati togamba nti ogenda kiddusanga ye tiyomu ajja kukiddusanga ye soboka feneme engalo zino zaki zanjawulo naye nze IBRAH nakugambye omuntu alina millions 5 oba 10 ng'agenda kuzimba ansingira alina ekinaana ayogera obwogezi ng'akitadde wali alabako ndabe naye ng'oyogera bwogezi Hajji luno tulizimba kati nja kujja nkulabe mu December nedda gwe kyonna ky'olina ne bw'oba oyagala kutandika musingi kasita tusetinga nze obuzibu wakati wange n'omuntu kuba kukkiriziganya naye kasita nzikiriza nti nno ngenda kikola ne tukkiriziganya just rest assured nti nno kyenkugambye ky'ogenda okulaba ne bwe guba musingi kuba bano abaana obasitula ebanga nsiisira eyo mu kyalo gye twagenze gye twazimbe twagenze ennaku 18 ne bw'oga nti omulimu gwabadde mutono gwenkana kitiimu ogisitula ne gugikubako amanyi ne guba gwa nnaku 3 omulimu nga bagukoledde ennaku 3 oba 2 nga bavaawo okusinga oli akyogerako obwogezi abantu muli sijja kubayita basomboyi kuba kijja kuwulikika buli oli nga alishu era nze in fact omuntu kati nno kankubuulireyo ekintu kimu abantu bagendanga ne bankubira essimu ne basukka okutuuka oli bwe natandika oli naga nti abantu bakubira n'omala essaawa nnamba ng'oyogera nabo but charge them consultation omuntu IBRAH ayagala ekintu ng'akyagala kuba mu nsi muno it depends on how bad you want something omuntu wakubira amugaye nti njagala kuzimba omugaye gendera ku site ngenda kulecturinga ku kino n'okino ngenda kukyajinga $10 omuntu ayagala okuzimba ekintu kye millions 4 oba 5 tagenda kudduka lwa $10 tasobola naye akusumbu obusumbu yayagala okwagala okunyumyamu obunyumya akugaya kale nja kuddira enkeera kati ogenda olaba ng'ojjamu abantu abaagalira ddala okukola n'abantu abaki omanyi abantu gye tubeereye ebweru abantu stress ziba kuba oli ayinza n'okuba nga ayagala kunyumyako bunyumya na muntu nakubira naye nga tannaba kutuuka kukola ki kubeera ready naye IBRAH mulimu abantu abaagala okukola oba okitegeera okukola naye olwaleero bwe tuteekawo movement eno kubanze ekintu nze mu bantu kubagamba nti am one of your own kukyeyo tolina kyongamba IBRAH kyakukyeyo kyesimanyi ne bwoba ozina $5,000 mba mmanyi obuzibu bw'ozikoze eki bw'oyisemu okuzifuna kati nze nkutuuza naye nkugamba IBRAH sigenda kukulyako ku mataffaali gano wabula bwe nkugamba nti eno ennyumba ngenda gizimbira obukadde 10 ze ziba ezange Extra Digest mugoba nsonga tutebwamu ssente aba Sun Cargo Shipping Company basangibwa ku Arua Park awo ekizimbe 14 Plaza SF01 SF12 ku mwaliro ogwokubiri ku kizimbe 14 Plaza ku Arua Park basaabaze maali okuva China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka beekwate buli kimu kitambule bulungi ate nga nkugamba nti aba Roast Coffee Academy Trainer Tiger awo ku Alwada Mall awo Abu Dhabi United Arab Emirates batendeka ba baristas abakabi ne babawa certificate ne babafunira n'emirimu betanire ate gwe muna Uganda wangalire Uganda nkugamba naawe bakuguliddewo etabi yawo ennamasuba najja nankumbi ku steeraawo wakati wa church yaba Advent ne Nyondo Club era nga wano batendekawo baristas ne babawa certificate ne babafunira emirimu ate nga bagamba nti gwayagala okugula machine ekola coffee bagirina gwayagala okuhayaringa bagirina naawe alina machine nga yafa eyagala kukola service kuddaabiriza okutereeza nabyo babikola byonna so bw'oba toyagala kutendeka okubeera barista ng'oyagala kugula machine restaurant oba hotel jangu gule machines bazitunda ezikola coffee ezakabi bazihayaringa ate ng'era bakola ne service tuli ne Hajji Yasin bakaluba Sekimwanyi tuli wano ku site eyokusatu ku Salama Road Munyonyo era nga tutunulira real estate management and development omwami ono ali into real estate azimbira abantu mayumba era nga tusazeewo tumunoonye tulabe kintu kitambula kiti Hajji lastly nga tuwunzika nga tukuta waliwo ekibuuzo ekibobbya abantu omutwe omuntu akuba ekyeyo for 10 years ng'akola essente omuwendo any given amount
n'abeera ne bannayuganda be yaleka e Kampala nga nabo beeyiiya mu mbeera ya Uganda. In a period of 10 to 15 years ng'omwana yasigala e Kampala alina akayumba kaataddewo oba alina ka bizinesi mwajja ekyokulya ne yeebeezaawo, ng'omuntu ali ku kyeyo emyaka 10-15 talina kyakoze naye ng'akola essente bulungi nnyo. Obuzibu buvaawa kozi tuva wano okudduka Uganda tuga nti katugende eri embeera gyeriko ennungi tukole tukomyewo e Kampala kye tuba tufunyeeyo. IBRAH ekintu ekyo omuzungu akiyita mindset, ndowooza. Bw'ova wano IBRAH bw'ogenda mu kibuga ng'okolera mu Owino, bw'olwayo omwaka gumu nga ffenna tubadde tuvudde mu famire yemu tukuze ffenna, omu n'oba ng'okolera mu Owino nga wewangaalidde n'omulala n'abeera ng'akolera ku Sheraton eno waggulu, omuyinza okuddamu okusisinkana nga n'ebigambo bino enjogera gye mubyogera eyawukana oba tukwatagana. Ab'omu Owino we boogera abeewaggulu eno si bwe bakola ki naye ng'ate bonna bali mu Uganda. Kati kitegeeza nti buli kifo kyonna ky'ogendamu ky'otuukamu kibaako nnyo kye kikwoza ku bwongo oba kye kikufuula, either kikwongerako oba ne kikuggyako. Buli wamu wabeerawo advantage zaawo ne disadvantages. Kati omuntu ava wano agenda n'atuuka e Bulaaya embeera neebanga nnungi, oba okitegeera, n'atuuka wano okola integration, okuddamu okutereera obulungi wano mu bantu kibeera kizibu nnyo. Abamu bafunamu ekirowoozo nti nnyinza n'obutaddayo. Mulimu factors nnyingi nnyo ezigenda zituyitamu. Otuuka eyo n'ozaala abaana ng'olowooza ogenda kudda, ogenda okulaba abaana babadde mu masomero, kati ate agenda mu university, kugamba mulimu ebikutuukako n'ofunira ddala ekirowoozo nti nnyinza n'obutaddawa, obutadde eno ate neerumya ate nnina okuwa abaana. Kati after some time olina ekintu ky'ogenda n'ofuna n'obanga oba asiimuuka n'okwata n'ogaa kati nze obulamu bwange buli wano rather than e Kampala. Kati omuntu wano ow'e Kampala era asigalira ku bulamu bwe obwa wano, si buli omu naye mulimu era n'abatasobola era kweyiiya bulungi kutereeza. Kati oli bw'aba asigadde ku bulamu obulungi, ssente z'aba asigazza mu society eya wano n'asigaza n'obwongo obwa wano, kyangu nnyo okuzikwata n'azikulaakulanya. Kyova olaba abantu baba bakagenda ebweru baba ne agi ekola wano mu myaka 5 egisooka, emyaka egiddako ne baslowinga down kuba bagenda batandika okudisconnectinga, ate along the way batandikiramu n'okubakoleramu ebizibuzibu, gundi namuwadde ssente ne babakumpanya. Kaakati ekyo bino ebintu by'okwekulaakulanya IBRAH, it is how bad you want it. How bad you want it. N'otaleka circumstances kuba nti nno ze zidictatinga wawooli, kubanga obuwonvu n'obuko ogenda kubusanga mu buli kintu kyonna. Kati real estate kyebeerera obuzibu bwayo, it is persistence, it is a long term commitment. Nti okufuna millions continuity yebonyabonya abantu. Nti leero omwaka guno oyinza okusonda million 235, naye omwaka oguddako wonaaweereza ekinaana ekijja okwetaagisa okuzimba ekintu kino, onaaba okyalina the same mindset about the given project. Yes, about the given project. Kuba wakati ebizibu bijjawo, wakati awo ofunamu disappointments, wakati awo ojjako wano e Uganda ne bafunamu abaakubbi abakoze eki, kati ekivaamu ng'oga along the way n'oswitchinga. Kati ogenda okulaba abaalemerako emyaka egyo gyonna twafunanga disappointments, batubbanga olina akubba embaawo ono n'ateekawo ekikyamu, naye kiri kye wali oyagala wakiruubirirwa. Yes, wakiholdinga ddiya n'okyeteekamu n'ogasigenda kukyusa. Kati kyova olaba abantu bonna ffe abaddugavu tulina ekizibu nti omuntu bw'akugamba nti ngenda kukukolera ekintu bwe kiti, ky'osooka okumutunulako kikyakulyako afuniramu wa oba ali okyegendereza. Bwe nkugamba nti nno ngenda kukuzimbira ennyumba eno, oli kyasooka okugamba Hajji yangambye agenda kunkyajinga millions 10. Ayitirawo wa kati no abalaki kati obwongo bwo bubeera buli molded gwe kutunulya kike ngenda kulyako. So then the service, yes, obwongo obuwanguzi butunulira ki kyengenda kufunamu. Gwe kwagala n'obeerawo n'omalirira nti nno oba ndiddeko kino kyenjagala ali kimpa. Nze IBRAH nava wano ne ngenda e China okuleeta ebintu byange bye nasooka okukozesa. Nalina abantu baŋŋamba abantu abagenda okutambuza mu katale tobamanyi, togendangako China. Bw'obawa maali yo ogenda kulaba otya nti neegenda kutuuka. Kati nga baagala mbeere mu comfort zone.
nze neŋŋamba I have to take a chance kubanga singa sigendayo sijja kuyiga neŋŋenda naye ekisookera ddala omwana eyantambuzanga mu katale nga musasula nasasula visa nasasula ticket nasasula hotel okitegeera kati ezo zonna oli akugamba lwaki togenda ali nakasero n'obigulaawo mulundi gumu nakikola ki naye wano kitegeeza nti nagenda nenkoppa naye ebirala nti nno osobola okunsanga kati nti ndikoletinga n'ennyumba n'enyirira lwansonga nti manyi gye nsobola okugenda n'embikola ki n'embireeta kati obeera ready to take chances lwansonga nti gwe kyoyagala you believe kinene nnyo okusinga ku ki kyogenda okuluuzinga oba okitegeera kyengezaako okugamba akati bw'oba ozze wano nga ddala okumalirira kwokugamba nti njagala kuzimba nnyumba eno njirabeko nina ssente bweziti kati bw'ogyewa Hajji n'akugamba ngenda kukyajinga millions 8 kati gwe ng'oyagala bikuleme genda otandike kutunuulira nti ate muganda wange yaŋŋamba ekyajja kinkolera ku 2 okufisiriza okwo kati mbantu okugenda nga beekubamu enjawulo omanyi cheap is very expensive ogenda okulaba ng'onaakutemako akutema mu ngeri ekikyo tekishifuti ovundikira ozzeeyo ku million 10 ze bakugamba so nga singa omuntu ojja nkugambye omuntu yenna omuwanguzi nkubuulira nze omuntu namugamba mpa $10 nkukolera omulimu ngende nkuvisitingira site nkole bwe naye oli ogenda mula ezo nga nnyingi nnyo okugenda obugenzi wano bwoti ng'oyo omanya tannaba kubeera ready bw'oba otunuulidde $10 ng'oyagala kutandika project ya millions 6 kitegeeza tonnaba kutegeera naki kuba kati nga nze Hajji ndiko omuwendo gwange ng'omuntu kuba nti bw'oba osobola okumpa millions 10 n'ogenda mu America nga tondabangako n'ogenda ne weebaka kitegeeza nti nina televo gye mbandiko Hajji oba okitegeera akataleke kasebo bannayuganda abali ku kyeyo beewaze batya okuferebwa okunyagibwa n'okubbibwa abaagala okukulaakulanya okwekulaakulanya e Kampala tusembeyo n'ekyo bakoze batya kaakati ekisookera ddala abantu beekiipingire mu kumanya mu kumanya okumanya IBRAH ensi internet yakwata buli kimu n'ekigatta bwero bwe mba njagala okugula ettaka Arua tekinneetaagisa kugenda Arua waliwo babrokers baayo osobola n'omukubira n'omugaya ettaka lino liruddawa n'akugamba nti nno tuli wano oyingira mu kabuga akafaanana bwe kati n'okozesa ne Google Map n'omanya ettaka lino werikola ki weriri era bw'ona agenda mu kitundu ekyo babroka gye bali abapostinga ebintu by'osobola abamu tebabeera factual ebintu byabwe biba tebitaalinga bulungi naye osobola okufunamuuko information osobola naawe wennyini okubuuza n'omanya nti nno seminti ddala wa bbeeyi yenkana etya bw'oba ng'owulira ddala tosobola kupangisa bantu ngaffe kuzimbira linnya ennyonyi otambula ojje e Kampala oleme kukyawagana n'abantu ojje wano gwe mwennyini nyini ogambe nti nno omwaka ogwasooka najja nenzija mu holiday ogwokubiri n'ogwokusatu leero ngenda e Kampala nga ngenze genda kukola ojje oyiwe matiriyo w'omutuulirawo kubanga IBRAH emitwalo 2 oba 3 ejja $1 oba ejja pound omuntu okugisonda ojja gisondera emyaka 2 so what does it take omuntu okugamba bugambe nti kanneefirize holiday ya mwezi gumu ntuule wano nkole ekintu kyange ndabe sente zange wenziteeka kubanga IBRAH kaakati byonna bye tukoze nze nali mbaddeko e Bulaaya n'enkomawo wano nange nga ndi ebyennyanja n'embeerako ku beach n'enkola ki n'otuuka ekiseera n'omanya nti nno byonna biggwawo ate kaakati abantu bafuuka with the time of course naye ekintu ekitafuuka ye ssente kati omuntu bw'okomawo wano evangolira olaba obuzigo buno 2 oba 3 bw'oba obuteesawo IBRAH nga buzigo 3 bwa mitwalo 55 omwaka nkukakasa gujja kugenda okuggwako ng'okoze millions ezisukka 15 omuntu ng'okomyewo wano ng'olina millions zo 15 tolina muntu gw'ogenda kugwirako ddalu naye eva nomujja nga muli mu mbeera eyo ey'okubajereegerera abantu wano tulina kye tufuna nga tubadde ebweru n'ojja wano nti abantu baganda baffe oba bantu baffe be tutambuliramu bakisigaza tulina eri enkola eyasooka nti ebweru walinga wa kitalo nnyo wakola tutya kati buli otutuuka wano tulina engeri abantu gye baayagala ng'otukkakkanyamu kuba nabo baamala ne batubuuka nti tewali nnyo kyamaanyi era namwe mugendeyo ne mukola ki ne mutoba kati gojja genda buli kaseera okomengawo yagala okubaako nekyokakasa mwaka ku mwaka IBRAH bw'obanga okakasa mpewo era empewo ejja kumala okwabikira obugagga agenda nze golo yange mu bulamu is
not to act rich is to be rich. Okay. Olaba olwaleero wano wendi abantu nina bentambuliramu ne bagamba naye Hajji wakola ebintu byo lwaki ate kati ogenze mu mbeera abantu batandika okukozesaawo naakusukume wali. No, mmwe abaagala you want me to act rich, mwagala nzanye nti ndi mugagga naye nze okukola kwange nkola kuba mugagga. Thank you Hajji. In less than a minute, yes, abantu tubasomere namba y'essimu kyakubiri ku kyo offices bazisangawa ku social media bakufuna batya abali agadde to walk with you in the journey of being successful, no avoiding disappointments and frustrations in life. Akati omukutu gwange ogusinga okukola omukutu gwange ogusinga okukola ndi ku Facebook Bakaluba Property Services, yeyo page yange. Page eyo IBRAH nteekako nnyo tips ez'abantu engeri gye basobola okwekulaakulanya, naye obuzibu bwe nnina nti siteekako nnyo bisasamaza kati ebyo biyinza okuba tebisika nnyo bantu naye nga nteekako nembeera okwo nembuulirira abantu ddala buli lwenzija mu field nensangamu ekizibu ngenda nenkipositingako abantu ne baba nga basobola okufunako information eyo ddala abantu abali mu diaspora. Kati page yange eyo omuntu aba agigenzeeko ajja kukiraba, alaba bu video bwenteekayo obwokwekulaakulanya, that is Bakaluba Property Services. Ekirala osobola okunkubira direct ku simu yange eri 0777 666 443 era ekwerina ku page yange. N'ekirungi oyina ne YouTube channel Hajji? Nina ne YouTube bagiyita batya? Era nayo Bakaluba Property Services. Wonna genda ku Instagram buli wamu ojja kusangawo Bakaluba Property Services. Gye tukozesa ekya office sebo nze ndi muzimbi naganye okupangisa. Bw'ogenda ekiwaatule ku poliisi weeyongeramuuko bweyongezaawo mu maaso poloti yaffe we twagiteese ne office ezange nzimba nzimbe. That is very good. Sigenda kupangisa ate kifaananyi kiki kye nnaabankuwa ate mbe nga ntunda biziga ate mbe nga nsiwuuse. Okay, kale tetugenda kubanga tusukawo enamba y'essimu mugiwulidde. Kyakubiri ku kyo look for him, mubeere nga mwogerezeganya muteese then mulabe engeri gye muyinza okumakinga ekirooto ky'oggwe ali ku kyeyo kituukirire, making your dream come true. IBRAH Mukasa ge manya gange, tubadde ne Hajji Yasin Bakaluba Sekimwanyi nga ono wa Bakaluba Property Services. Njagala kubaza Idris, njagala kubaza Daniel, Keith ne Tony. Thank you so much. Then njagala kubaza ba sponsors ba Roast Coffee Academy ne Sun Cargo Shipping Company. Thank you so much. Hajji tumirayo ka abantu bo lastly nga tuwunze. Abantu ba ntumira ba clients bange. That is very good. Nnyo nnyini ddala kubaka akati IBRAH omuntu okwesiga nga temulabaganyeko mulimu ebintu nange byentuula nange neŋŋamba oba kidedicating ku bakadde bange oba ki omuntu okwesiga kuba it goes both ways. Omuntu okuba nga olinamu ensa naawe kikulu nnyo naye IBRAH omuntu nga temulabaganangako nakukwasa millions 10 million 15 ate abantu abo bonna abasinga ne bw'oba wa agreement tebazaagala nakugamba Hajji nkwesize n'ogenda n'okola nga tonnaba muwa naye nga ssente ze yazikuwadde dda si kintu kya muzannyo. Abantu abo mbatumira nnyo mbaagala nnyo. Olina omulala gwotumira? Naye wennyini nkwagala nnyo lwakuba ogenda n'onkyawa. Nina ebigambo byange bye njagala okuweereza abantu bange eby'amagezi ogenda n'onsuulirira so nga twalitudde nga inshallah tujja kwongera okulabika. Hajji twalitudde nga ne tubyogerako. Kano kankabuuliza abantu of course ebyeyo bino birimu levels. Yes, waliwo omuntu ng'ayagala kuzimba nnyumba nga teweza million 10 nabo bakolera? Mbakolera. Nkugaye ne bwe company buli lwotandika nti nno nze supermarket eyange etunda kasawo ka cement etunda kasawo ka muceere tetupima kilo kitegeeza nti nno ososodde. Olina okuteekawo embeera nga bonna obasaavinga naye nga kye nnakugambye nze omuntu ne bw'aba alina millions 5 ng'ali ready ansingira ow'ekinaana alowooza nti ndi ekirala akatalekeka mukomawa mu Uganda? Mu Uganda wonna tugenda
Okay, Extra Digest Mugoba Nsonga, IBRAH Mukasage manya gange. Thank you so much. Abadde batulaba across the whole world. Mbagaliza ebiseera ebirungi era nga mbagambe ekintu kiri kimu nti Omukama Katonda abakuume mubeere bulungi. Mwera batujja kwatagana teyo omulundi oguddako. Tubadde ne Hajji Yasin bakalwa Ssekimwanyi owabakalwa Property Services. Tubadde ku Extra Digest Mugoba Nsonga era nga tutunulira real estate development and management mu ggwanga Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.